Ebikumi n'ebikumi by'abakkiriza bakedde kweyiwa kasozi k'omutukuvu Pawulo e Namirembe okwetaba mu kusinza kw'okujjukira amazukira ga Yesu Kristo. Essaawa nga zoolekera okuwera 6 ennyiriri z'abaweereza ziyingidde Lutikko nga bakulembeddwa omulabirizi w'e Namirembe Moses Bbanja. Okusaba kukulembeddwamu omulabirizi kennyini Moses Bbanja. Ono mu kubuulira kwe yeebazizza Obwakabaka bwa Buganda olw'akaweefube gwe butadde mu kulwanyisa ekirwadde kya Nnawookeera mu Kenenya. Tujjukira amazaalibwa ge emyaka 7 ate era n'okulafuubana okulaba ng'ebyobulamu naddala olw'ekirwadde kino ekya HIV/AIDS ekyo ekya mu Kenenya nga kirwanyisibwa ddala okuvaawo kubanga kiruta abantu baffe bangi ate era tutegeezebwa bikyagenda mu maaso. Ssaabasajja bw'avaayo n'akirwanyisa era ng'ayagala abantu be babeere balamu bannange tutubireko mu ngalo. Katonda yeebazibwe. Taffe mu Katonda ono avumiridde nnyo okutyoboola eddembe ly'obuntu, ekibbattaka n'obuli bw'enguzi ebyongedde okwegiriisa okwetooloola eggwanga lyattu Uganda. Obulyake abantu nga tayinza kubeerawo nga talina kyafunye. Olaba naffe abaweereza oli ajja gy'oli n'akuleetera ekintu n'ogamba kimuleetedde kyaki. Munnange tofaayo anti munnange nkuleetedde obeere bulungi. N'ogamba ekiba bwe kityo weebale. Naye togenda okulaba nga waliwo ekirala ekiri emabega w'ekyo n'ogamba bino byonderedde bibaddeko engeri eno. Engozi kale egenda erongoosebwa ku ngeri nnyingi. Eri oyo agiwa n'eri oyo akola ki agifuna. Terina kalungi ketuleetera kubanga tulabye bannaffe bangi abandi badde bafuna ebandifunye nga tebasobola bifuna naye kubanga waliwo abalina ensimbi nibakozesa ensimbi. Abantu bakubiddwa waliwo gye twabadde ne twebaza abapoliisi nga mwebale okutukuuma, mwebale obutatukuba tiyadi gaasi leero ne twebaza naye n'ebyo mwebiri. Mu bubaka wa Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi II obusomeddwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Patrick Lwagamugumbule, Omuterega asiimye n'awabula gavumenti okunoonyeza abalimi akatale k'emmwanyi okwewala okufiirizibwa. Kye tusaba gavumenti ku nsonga y'emmwanyi kwe kukuuma ebbeeyi y'emmwanyi ku miwendo egiganyula omulimi n'okuwagira abantu abasikinnoomu n'abali mu bwegassi okuzimba amasunsuliro g'emmwanyi mu bitundu gye zirimirwa. Omulimi oba omusuubuzi aleme kufiirwa nsimbi ng'atambuza emmwanyi mu bitundu ebyesudde ebifo we bazirimira. Okutwaliza awamu okusaba ku Lutikko e Namirembe kwetoolooledde nnyo ku kubuulirira abakkiriza okwezza obujja nga batumbula obumu n'eddembe. Nze Andrew Sebbira wano ku Lutikko e Namirembe mu Kampala.